de Kayima eza Kayima ziri ku meza. Nkugambe ziri ku meza zimulinze. Bavumye Kayima bamukozemu obumenke eyo yonna evidence. Obulamu bwa Kayima buli mu matiga singa abazze Uganda. Bamukoledde. Mwamuwadde Empapula. Nemuna naye mwamuwadde. Awamuna basoka kuwa muna. Bawa muna. Abadayuka yakyembagala kubagaba Empapula. Adama. Olwo ofunye Nyumba yo mu Amsterdam. Otandise okusoma obulamu obusanze otya? Najja wano ne kyali wange bamuyita Nature. Hit Nature. Ne bampa ebisumuluzo byange. Ne bagamba oba togisiimye ne mbagamba ngisiimye. Oba togisiimye tugakufunira endala. Saagala kubeera eri wa mukazi wange. Okoyeyo yagala kiyingira site. Ne mu kampu. Nengamba newebeera efaanana ng'akamyu nga yayinga yakamyu nze nja kugitwala. Najja n'omusajja wano abana balaga amayumba namugamba ngisiimye nga sirina kuyingira namugamba ngisiimye. Mwazina wakuyingira ne bagamba ngisiimye. Bali bagikulaga oba togisiimye bakunoonyeza endala. Namugamba ngisiimye sebo. Nampa ebisumuluzo byange. Kati Richie, obwongo bukujjira butya n'ogamba sokulindeko nagiramu munda nga yonna ewunya nkadde nga yonna eriko oyiro yonna eddugala bweti jukira oba muzungu yafiiramu simanyi yonna ennyumba efaanana bubi erimu kapeti byayulikayulika efumbiro nga lyonna lifuuzibu bweriti baalyokyayoka oba yali yali asiika ku nnyonnyo oyiro bikubi nenjitunuulira nti nensoka nenjitunuulira neŋŋamba ennyumba eno ngenda gikolera ki neŋŋamba n'omubuufu sooka ogule microwave nengula microwave nengula n'ekitanda kumala emyezi ena nalina microwave na kitanda nga sirina na firiji just kubugumyako obugumya ali lisala biki kola bubeera waawo juisi wano bwebu nga baningira nja gikolera kyera ennyumba yange nza agyekolera eno okugifuula nga okweri nza agipaintinga bwongo okugijjako wallpaper biki naye nagikola mpola to make it beautiful like the way it is. Because it's your home. Webala omulimu ogwo kuba ku ngeri gy'onnyumiriza engeri gye yali efaananamu ne kati bwe kalabika ka smart home kati. Nina garden obadde okimanyi nti nina ne garden. Backyard nkimanyi ogirina sebo boss. Wakati mu Amsterdam. Nkimanyi you have a backyard. I can host a birthday party. I know. Nkimanyi. Bayimirira nsobola okukola barbecue. Ebyo ebimu ku bimpalanya tomanyi nze nsobola okukola barbecue nga sikoledde ku balcony but ne bajja mu garden yange ne banywa kabiya. Kati Richie oyingidde mu nnyumba yo obulamu otandika otya okubutambuza. Jukira nali nsoma. Osoma wali osoma olulimi ku university. Olwo watandikirawo okukola. Olutalo lwero kati awo ngendo tandika nali nsoma. Jukira ebiseera ebyo nali kamanyi okamanyi. Mbali awo nensanga ekibaluwa ewaka. Gavumenti tejja kubeera okukulabirira gwe kifirika gwe. Onotandika okukola. Wadde onotandika okukola ki? Ne bampa interview. Ne bampita ku interview endala. Mukazi yali mukambwe nnyo n'angamba gavumenti wano eri wano ekulabirire kuteeka mu ssente temwagala kukola n'omukazi sirabako omukazi mukambwe engooyi. Mudaaki. Mama mudaaki. Sirabanga natya. Nangamba oyinotandika
okukola tulina okunyeza omulimu olina okufuna omulimu temusobola kubeera wano nga temukola omukazi nga mukambwe ye pasipoti yeriwa nentuuka nendimuleetera pasipoti bank account yeriwa nasooka nakabira ku bank account nalina obusente bwange bwe nayiyayira obwekiyaayi nankubirawo fayini awo yakakaaga ubeera otya ne sente zino tokola biki omukazi yali mukambwe natya gavana ezikyanzako nga bwe natya n'ogamba oba empapula zange bagazitwala nanga bwinotandika okukola tugenda kunoonyeza omulimu ono kola oba nolondalonda sigala olonda oba onosenya embalasa amanyi osenya embalasa amanyi olina okukola oba osalandika byoyo gisale ebyoya mufirika mujano simuli kusente za muli wa musolo muli wano bantu bakola abantu people work hard mwe muli wano mutola butuuzi mujita biki kati sente wazijjawa wazijjawa zino nankubirawo fayini yakakaaga anti nina sente ate mbadde ku sente za gavumenti walinako nga mmeka nalinako oba olubala alinga 13 kuba fayini yakakaaga anti yalaba bank statement zibadde nga zijja nejalabya nkutte esimu nali nkutte n'essimu jjukira bwe yampita ku interview nze naye simanyi kyampitidde nkutte eki iphone kyange ki 8 nkitadde ku mmeeza yambadde bulungi owunya bulungi gavumenti ekulabira laba bw'oyambadde you are looking lavish yagamba looking lavish bannange Richie kati kakubule ekyasinga n'okuntiisa ne Facebook yange ali agimanyi you are always on trips jukira kuva dda ntambula before even live videos omukazi yali mukambwe nnyo natya gavana nenkomawo wano ewaka nenebaka nze jjukira kasambira nga ntidde bw'oba waliwo ekintiisiza ebiseera ebisi nkomawo nebaka mu buliri ennaku ngamba waayi ne bankubira essimu gye nnyina okukolera nga bakufunidde omulimu emirimu gibeerawo wano emirimu mingi ngendayo mu restaurant gwe yali atayagala kukola nalimu ekyekyo katuufu nnyo just nali nti okukola nga sikolangako banda gw'omulimu omusajja nangamba ojja kwambala yunifoomu oyozebwa n'ebintu beba batuwadde tiipu banange nakaaba gavana esi nakaaba okaaba amazita agaddala anti jjukira sikako bantu oli omusajja yangamba enkyo ogenda tandika okukola yunifoomu yo yiino gy'ogenda okwambala wano abafumbi tukola beba batuwadde tiipu tumugabana nakaaba gavana nava omusajja annyonnyodde ebintu nenkaaba ngenkya nyina otandika okukola nasula ntidde nasula nkaaba nga mpulira bubi nagaana okugendayo olunaku lwatuuka nga ssaawa zituuse bwe ziti ze baŋŋambye mbu ssaawa 12 nyina okugenda ntandika okukola neŋŋamba naye sijja kgenda bankubira essimu we are expecting you omukazi naddamu nankubira oli soja funira omulimu toyagala kukola ebifirika bwe buti bwe mubeera kati oli omukazi ki bo babeerawo ndoza babateekawo bo balina okumalamu baddugavu emizi by migrant immigration eba yakulese ti ekubeerako gamba okumalamu by migrant akagundi akobutayagala kukola nangamba tekisoboka gwe tugenda kusalako buli kimu ne bansalako buli kimu jukira baba gavumenti ebekuwa akamanyi nakasala kasalirawo kati nembeera awo like for 3 weeks nenga bisaeko nengamba nowaayo ebyo kisibalo nengamba naye kati mulimu kigwe nsobola okukola ofcourse waliwo egyokupanga amasaati mu maduuka gano agatunda engoye nogulaka gujja kunkolera waliwo ogukola mu bbaala nenga naye mbange nenekolere mu bbaala fuuka ebbaman nga gigiba weegiri tuna weegiri obeera ne options nyingi tunawo kimanyi options nyingi nengamba naye ogwo mu bbaala nogujja kunnyomera nobiki era gwe nali ngenda otwala naye lwakuba agenda nenyumya noono omusajja ono gyenkola kati
yanzizamu nyamaanyi yali muvubuka nangamba tofaayo nze njuka baali bamugulidde dda embeera zange bamugambe waliwo nno omuntu nga tagakola kati yali friendly nnyo nange manyi ngate nno ye manager yangamba nti tukulangako kitufaayo wano tuli free nange ebintu mbyoza nasooka nazingazinga esaati ati nga manager yenyini manager wa hoteri omanyi muzungu wakabi just kintu kitono nnyo tokuteekako music wo tufaayo relax onywene kasoda nanjagaza omnengamba nukankole wano nangamba oteekako ne music osimanyi oli musician kati kumbe ye baba bamusomeddemu nanjogera nange bulungi nengamba kanjoze ebintu bebiferat olunaku lwe nasooka okoze ebintu kale nawulira bubi naye namala nemanyira kati ndi wakabeere ku mulimu gyenkola kati nafuuka wa maintenance. Kati omaze ebbanga ki? Myaka 6. Tebabalinyisa madaala? Baayagala dde okunninyisa amadaala. Kala njagala mbeerawo naye kati nafuuka maintenance kati nze alinga kanege. Lwaki walinga tuyagala kukulinyisa? Ati oba ogenda kubeera sitaaka awo. wadde nkyali sitaaka naye kati nze nyina first contract. Nyina contract balayo. Nyina contract eri emalayo first. Gye bayita zi first job. Eyo gye kanege. Era awo wenkola yenza aliwo omukadde abasinga bonna baagenda. Ne mu covid bonna baavaawo kati nga hotero nze alina ogirwaninga bino si byakwewaana nga mu covid era nakulaba nga wagenda n'okwanga okwata bulive bwonguyo wekka nga ndiyonzeka nga nina ogirwaninga nagibeererawo nnyo era IHG njagala nnyo ndi valid member nandibeera awo ojjukira abakozi abapya bazze nnyo n'okubalaga kati biki kati ne baagala bannenyise naye siri interested naawe ate oyagala kubeeraawo kuba wakufuula flexible. Ndi flexible omulimu gwange naawe ondaba mbeerayo mbeera free kitegeera tebasobola na kungoba kuba nina fast webangoba balina okumpa emitwalo 40. So it's good. So kati Richie omazaawo ofunye omulimu gwo ovuze emyaka obumaze nensoma n'osoma ki nendupa nenkola ebigwa kyali kikakatako okusoma olulimi nenkola ebibuuzo nembigwa nempandiika ebbaluwa ngezezaako okusoma nammwe mundabye mbadde ngenda ku university nsomye naye sitegeera nagwa ebibuuzo boy olulimi lwa kati yenza asooka okufuna akatabo nga simanyi lulimi mu bannayuganda. Omukisa wagufuna otya? Honest. Ate nze sirumanyi. Ate jjukira okukuwa akatabo olina okuba nga omanyi olulimi si kyekyo? Olina okuba nga omanyi nga wayite oba wabawandiikira nga amabaluwa nti nsomye ennimi abawandiikira ne bagamba ngezezaako nammwe mundaba era mbadde njagala naye nange kiganye ne bagisoma ebbaluwa yange nagiwandiisa na mukono pen olina bisima ate mu myaka egi 4 mwe nafunira akatabo gina kuba myaka emeka bw'oba wabawa akatabo gina bba myaka 5 n'okwagira bw'oba wabawa akatabo gina kuba myaka 5 abatabawa akatabo I think giba 8. So I thank God Katonda abaddemu mu nsonga zange bambi Katonda abaddemu mmanyi n'okusaba no governor yes by the way kirungi nnyo manti teri atasaba mwana mama fenna tusaba kati Richie wawulira otya nga omaze okufuuka omudaaki nga ofunye akatabo ku nakimanya nti ngenda kufuuka era ebiseera bye nali active nnyo ku Facebook kubanga
nafuna kibaita gundi permanent baji mpanga idea ngete nabakugwa kune bampate endala kitabanga woko era na nyumya ne select pona ngamba simanyi bintu byongeri gyo bikolamu South Africa mulabe kamuli basango mamwine dagala omanyo kuli niwingira ID nga erite nagwako bali niwingira ID yange nga tenagwako ngekyabuzaako emyezi 4 nibampira wendala nenyimula kuli nangamba obo ina dagala obo ina kino bitegere katonda wakola katondo yaba katonda nali nyumya ne select pona ngamba oba mwine dagala basudi nemugamba nedda sebo. So I was just lucky, 1 in a million. Just yeah, you've been a lucky guy okusinzira ku story yengeri gyenjulidde. Kati omaze okufuna akatabo. To ekirowoozo kye kyakujjira mu bwongo. Nafuna akatabo nga nina omutwalo gumu kakaaga. Ogwa Europe. Ate tuli mu COVID nga nanoonya ddawo engenda nayinjagala genda mu America kugenda mu America lwakuba we nafunira ate akatabo nga America ekoze eki ng'egaddewo nga tekkiriza abantu kangende Uganda nayinjagala ogenda Uganda ate nga Uganda bakoze eki nabo bagaddewo nga abali e Kampala tebasobola kugenda mbalala nayinjagala soka kugenda America wa gundi kati ensi yali open yali Turkey nengulira mikiwaini tiketi negulira tugende Turkey tunyumirwe tukole ne summer festival celebrating n'akatabo iyo video tewagira kuli kimu nali ngankira I was watching closely ngafunya akatabo yes asinze anyuka nya I know. Nakulao wali happy. Nisome baluwa ya King. Sije walwalira liki. Wali yantu gwakubiri. Jukira nagenda mirundi mingi. Okay. Nasoka nisome baluwa ya King. Jukira beera mu Ludachi. Yokankwata Google Translate. Jukira nze ndi wa Google Translate. Baluwa zange zonna zijja zibeera mu Ludachi. Kati nina app yange translating nesoka nenjikuba mu bwenti kamera. Buta. Nebikyusa nebiza mu luzungu nenjikuba screenshot bekata nenjisoma bwenti nenjisoma nentegereza King asiimye Richard okufuuka ki omudadi nenjikwata ebbaluwa nenjiweereza sula ajinzirire munenga already nagitegedde translating ebbaluwa negamba ki muyaye we bali congratulations no egamba ki ebbaluwa nenga already nkimanyi ki egamba nebangamba linde ebbaluwa endala esembayo ebbaluwa nejja emale gobe mu kibya okulayira nze Richard nzikiriza okuva n'olwaleero sikyali munnayuganda nzikiriza era abannayuganda tebaddangamu kunsinikirako binnyo nibula akaddaaki baluwa neryoka egenda ningenda ku municipality gye bagabira gundi ID neki n'akatabo ne bakataba ka express katwala olunaku lumu then akajja kubeera ka euro simanyi 25 ne ID yako then waliwo n'akatwala ennaku 5 naye akatwala ennaku 5 ka euro 8 just zoka ningamba njagala kali ake 25 Naseba nasaba kali express ina gagina kulinda na kutano wewe akatabo yana mwana ngwe nasaba kali express nakama jugira akatali express kana kusatu kutano akali express nikugwe express kuka 25 something Saba kali express nasula seba se governor yoga eba se otulo twambula obera ange yafunye visa kati obudde ne bukeera bwe butindoza nabe kana mala nensumagira mu kongaki
ndozi sawa ngando zange mu nentaliko okubajuka bali bangambe nzije sawa 8 ati okuva ku sawa nga 2 ez'okumakya mama okuva ku sawa nga 2 ez'okumakya nga bwe ntimbale sawa nantambula ebigere nentuka wali edi nenyimira kweko nebweru nga bwe ntunulire sawa kapo wakikange ntunye sawa nenyingira omukazi naloka gya akatabo kange akamyufu akampa nasanyuka ate jukira wano era by the way baba kwada akatabo they allow you to celebrate COVID choba abantu bamuli ndawula kubaka tufetwa mu COVID ne bakampa muninka kwata bwenti nenkomayo wakane zigulawo laptop yange nembukingira flight yancha akitegera ngera gawa eri jongambye taki okay. Ali open taki yali open all right Richie okusinzira kati gwe otambuddeko ensi nyingi like like okubeera obaddeko mu nsi nyingi ebbanga ddene n'ensi gye wasinga okulwamu ndowooza yali South Africa ne Amsterdam then ne Uganda bw'okompeyalinga ensi ezo essatu nsi ki gy'ogamba nti wano nfuniddewo essanyu era singa mbadde nina omuntu gwe naali yagaliza okujja yaligenze wano nsi ki kweza ensi essatu Uganda njijjemu South Africa ne Amsterdam Netherlands era nalwawo okujja biki ebikusanyusa nnyo mu Netherlands ebinsanyusa life tukyali ne muganda wange MC kyali mu kutuliiramu engeri gye yakubamu akajji k'e Bulaaya ffenna Abannayuganda tuyita mu bintu bingi nnyo okubeera nga tutuuka e Bulaaya ate buli omu alina emboozi ye nawe bw'oba oli eyo ng'olina emboozi yo gy'osobola okuba nga osharingira Governor S osobola okunsindikira message nenjiddamu osobola okuleeta olunaku olulala ne tubeera nga twogeramu n'otubuulira olugero olwo nga emusiriki naye bwatubuulidde ensonga gye emboozi ya emusiriki tekooyeka buli kaseera ebeera ng'empya ate nawo kati dakiika 3 kuba njukira ku makya nnina ogenda n'enkola soke kuba era ntera kwebaka saa 7 kati ziri 6 okay kati emusiriki obadde okyagamba nti osinga kwagala Amsterdam oba Netherlands omayize Amsterdam kyangenda nnyo kumpe Netherlands kiki kyosinga ogyenyumirizaamu nga ggwe eyafuuka nkyusizza enjigiriza nti omuntu to be a human being ensi eno yanzigyamu obufere nentereeza nti omuntu alina okukola thank you so much nokukola njiza ebintu bingi nnyo this country has shaped me it has shaped me nti omuntu olina okukola enjigiriza empisa enjigiriza okubeera nga oli honesty nga oli transparent bintu bingi nnyo bayo ka message koleke like koyinza okugamba omuntu yenayina nga yali yegombye okujja e Bulaaya omuntu waba alina chance ajje mu Europe asamba akajjaje waba alina chance byangu ati waliwo ne sente governor abantu tebayagala kwogera mazima mu Europe ebintu bigonda wobeera mukozi sente ozifuna you are hard working nga teweetuulako nga gole munoonyi wa nsimbi sente weziri mu Europe message nungi nnyo so batabeera eyo ne bagamba nti ne batya afunye omukisa asamba akajji first time bayo message gyolekera Abannayuganda emusiriki nga sinnabakusiibula nkyalinawo eddakiika nga 2 osookumbuuza ebibuuzo byombuuza then mali nkute anze ebibuuzo kati biweddeyo ye mbadde nkubuuza mpozi gwayinza okuba nga olina kyoyinza okwongerezaako oba to assert okujjako ab'omu comment bagundiko ali mu comment section bw'oba olinayo akabuuzo koyagala okubuuza emusiriki kaseewo awo ngenda kubeera nga nkasoma
ate muganda waffe abeere ng'akola ki ng'akaddamu kubanza ebibuuzo ebyange byonna mbimubuuze bye mbadde neetaaga okuba nga nkola ki nga mmanya nabo bawa omukisa ne tuba nga tetwekubidde. So gwali mu comment section awo saawa ekibuuzo kyoyagala MC kyokubanga omubuuza tukyalinayo eddakiika nga tannaba kubanga akola ki nga kyoyagala okukuwabulamu o anything yajja kubeera ng'akuddamu. Andamanidako agambye he missed the road trip to Belgium. That trip made people in Belgium love him. Neyo nakinyumizaako emisana anda bwe yantwalire kungi ejja kuba yalala baziba ezo n'abantu mbasisinkanye ntya. Okay. Masa Musa agamba ensolo teyamukyalira bwe yafuna ennyumba nti ensolo yeri gye waleka eri teyakukyalira ng'omaze okufuna ennyumba. Nagikyawa ng'Abafirika era bw'otumanyi nabambi nagyerabira nakimenya omutima ekiwala ekyo. Byakyukamu omaze okufuna empapulo. Comparing how do you compare Shamim Namusoka agamba how do you compare USA to Europe? Sibeerangako USA naye kyemanyi USA esinga Europe obwakabi. US area yesingako Europe like obwakabi ne mu ssente osofunira ddala akasente akasajja bw'oba wasoma ng'olina muyiribi. Mr. Richard King Shuttle Music akubuuza agamba Mr. Richard nga kumanya ayagala kumanya andamaniddaku mwasinkana ddi. Anti ejja kuba Mboozi ya lulala nja gimunyumya n'ebyo nabinyumizaako emisana naye nja gimunyumya tunakomawo nja kumunyumiza friendship. Okay. Tukomyewo mu party 2 then Richard ajja kubeera anyumya ku friendship. Yokka ejja kuba strictly friendship. Agambye Kiseka Atini Harris agambye ask him that can a person go out there with no one he know or she knows? Agambye ata? Nti omuntu asobola okujja awo nga talinawo omuntu n'omu gw'amanyi. Nze najja sirina gwe mmanyi. Kajjukira nze nina n'omwana ne sajjira ku mwana. Gwe visa wasaba ya kika ki Mr. Richie? Nasaba visitors. Visitor ng'ojja kukyalira. Nze kulambula. Wasaba twice. Niko musajja gw'olina ebisima nga bank statement yo yali ya mwezi. Yali ya weeks 2 nagigula. Weeks 2. N'engeri gye walina travel history ndowooza. N'engeri gye nalina omwana. Era nagamba amala okutuwalinga then nga ndabe ne ku mwana wange. So doza nakyo kyanyamba. Naye najja sirina gwe mmanyi. Sajja mbuliza. Omuntu osobola okutambula ate totya kutambula tolwokuba tomanyiyo omuntu. Ne social media yajja. So kati abantu bali very lucky kati. Otambula no ku Facebook n'ogamba bannange is there anyone in Germany, is there anyone in Austria? Bantu ne bakuyamba. Kati ne kati twatambula social media itekola nnyo. Yali tekola nnyo. SDT Mawe agambe I would like to ask how can someone get the papers? Mboozi ebira confidential. Ebira confidential nnyo byamunda nnyo. Yamunda nnyo tebasi bya ku Facebook. Era tebakkiriza ne bali abagimbuza bennyini tebakkiriza kujibuulira muntu yenna. It was them. Kibeera kikyonga gwe omuntu. Mutahi Jackson agamba how about his friend Dennis used to go with tujja friendship tugenda muyingiramu next time bw'anaaba akomyewo. Nga wali Dennis wali. Okay. Naye yamala n'afuna lwakuba ye namulekayo mu Gunti. Wamulekayo mu kyalo. Namulekayo ne yansooka n'okufuna Biden Empapula. Ne namusooka ate okuvaayo mu kampu. Okay. Namulekayo mu kampu. Ng'akyalinda apartment. N'amalira abeera ddala n'omwaka mulamba. Omusajja gwe yakubuusa okwewandiisa ku university yali kabaka. Mutebi Robin, Richie as a Dutch citizen, do you need to apply for US visa or you get a visa on arrival? Ofuna kye bayita Esther, bagita Esther. Ebeera nga just gundi teweetaaga na visa. Teweetaaga visa naye oba weetaaga Esther. Ebeera online. Ebeera online
nga bwe nali ngenda eri Canada. Yeah. Era tebasobola kugikuma wadde n'akatono. Uganda empya osobola n'otambula nga togirina ne bakuweera eri. Yeah, true that. Uganda empya agamba, in the story, what was the greatest difficulty you faced? Thanks for the show S. Uganda empya agamba, okay. The greatest difficulty you faced. In the story, what was the greatest? Yeah, kintu kya interview ekyo kye namugambye. Ku interview wolabira nti kubanga interview yesalawo. Either oba tosigala. Naawe bw'oba ogivuddemu owulira nga waliwo ebitagenze best. So interview yesinga okuti simanyi abalala nenze yasinga okuntiisa kubanga ye determininga oba onoosigala mu Europe oba tosigale. Yetiisa ne bw'oba oli prepared yetiisa. Ate waliwo nerabidde okunyumiza, waliwo ne bana abajja mu kampu nga mumasola interview nti atwayo euro 7 ogenda otandika okulunda embizi. Kite waitu kinti abo nabo gye bali era wano mu Netherland we bali abajja mu kampu tukwa 7 kituddeyo mu Africa. Tukwaka endo olunda embizi olunda enkoko olabika tolina mukisa kibayinza obutakuwa mpapula amvukano we bali wane abo bo baliwo okuwugula buwuguzi era bajja ne bantuukirira ne bangamba nengamba oba nekwatira akasanvu kano. Kasanvu kali kangi nali sikakwatangako nenkabala ngamba akasanvu kano ate bagambye bagenda kungulira ne tiketi nengamba ye nina akabuuzo kesikubuuziza fayini yo wagisasula n'ogimalayo omukyala gye yakube yakakaaga. Nagisasula nagimaliriza mu 2020. Kati ndi free kati ne bwe nfunye emitwalo 10 tebaninaako obuzibu kasita gova ku kamwanyi obo. Richie, have you ever watched any Ajax's football game? Ajax's? No. Nze ni mwagizi wa Arsenal, Ajax sijagala. Okay. Era omupiira gwe ndiraba guli bagwa Arsenal. Ate sirinyo sikyagala nnyo omupiira nnyo. Bwe ndiba bakulaba mupiira njagala bagwa Arsenal. Okay. Reithi Lutukana agamba, when and how does one apply for US visa, through which channel? Richie omuddemu agambye atya nti omuntu applying atya US visa era ayita mu channel ki? Agenda afune invitation kuva mu UNA then agende wali applying ensambya ageze oba mu conference yonna. Oba mu conference yonna nenga UNA yijja okumangwira abawe ebisatu byabwe ebyaki UNA ekubisa myaka giwoneza NUP ezigenda okujjaawo zibeerayo nyingi naye ate UNA ekimala nnyo. NUP nayo gyeri anti kati obuzibu bwe balina bano Biden ekino kantyogereko baagala osamba kajja ate tebaagala tteekamu. Bulaaya olina okubawo ne miliyoni nga 15 ekitono ennyo ng'onaatandika obbigobako. Asasule ebisatu bya UNA bamuwe invitation agende ensambya agezesa emikisa gye. N'okubawo ne ssente nno. Babagamba nti ebintu by'okutambula tebitwala ssente bitwalira ddala. Alina n'oteekamu alina n'okukkiriza bamubbe. Bitwalira ddala ssente. N'okugezesa oba agende wa Joseph kati alina experience. Joseph amubuulira mu consulting mu guiding awe Joseph $39 is consultation. Olina okuyiga okufiirwa. Bw'onoba toyagala kufiirwa tojja kufuna. Olina okussaamu. Alina okussaamu ekigambo mu ekituufu. Olina okussaamu omuntu yenna ayagala okutambula olina okussaamu oba otya okussaamu tojja kutambula olina okussaamu. Ate neno advice kangibawe ate toteekamu ku muntu ali Kampala nga tatambulangako kati omuntu atagendangako mu America akukolera atya paperwork. Okitegedde era abaamanyi ki?
So abantu abali e Kampala takulimba limba mbagenda kutwalira ndani nga tatuka kulanda. Tatuukanga nayo tamanyi amakubo ge bayita. Mbuya. Abagenda kukubba bubbi. Abagenda kubba. Atirisire ko Bulaaya akubbe. Masa Musa gamba abavuma abasiyazi balemesa abaana abagala papers. Kati awo kankonewo. Nete basawo nyombera. Balina okusigala nga bagira. Nga basaawo embeera buli omusaawo embeera eno nga abaana bafuna paper. Bwe guli. Abuuse. Muse mwongero okubavuma beno baba bafuna. Kye basinga n'okwagala. Bwe mukendeza okuvuma kibalobera okufuna. Era buli omuvuma mbuli kindi musiyazi nsanyuka. So muba mulina kuongeza muliro ne yatuuse jjo bamuwe mangu. Kiba kiragira ddala muli batemuwe wammweyo. Tugeze mu maaso. Ebibuuzo nno weebiri. Simon agamba, my first Richie story was about that Ugandan Christian University guy. I don't know if he remembers. That was a great piece. Okay, thank you. That is first my first Richie story was about that Ugandan Christian University guy. I don't know if he remembers. That was a great piece. What do you want to How was the experience in the assassin? Experience na jinyumize ya camp teyabaddeko. Teyabaddeko. Najinyumiza ewajinyumiza. Friction force buli obwana bokuwe buli obwana obukuba rap bugamira your life family. Emily Akiki agambe, even in UK there is voluntary return and get money if you agree. All right. Don Heritage agambe Kayima yafunye. Hey, bwaba yafunye nga yayanguye mangu. Congratulations. Congratulations bwaba yafunye. Kayima mutumiddeko bambi kachali kalina buzibu. Nange nkagala nnyo kasajja kange tekalina ttabu. Wakuba abantu kagenda ne kabayisaamu eggaali. Nabo ne bakavumira ddala ebivume ebyaddadda ate nga bikaali kasinga okubanga keetaagira ddala. Era baba akawadde seewuunya. Ebibuuzo bye mwamuvuma yonna evidence. Why don't you just show that? Yonna evidence. Governor is nze banvuma nga mbuli kintunda ttako kati nze olwo nabeera ne ngamba singa nno nfunayo abanvuma obujulizi nyongereko. Abana Uganda don't zera ina ka video ke yabateredde ne temwakawuliriza mwalayikize bulayikize mu commentinga. Bakiba Uganda gyosanga abantu abalayikiga ne bakomentinga tebasobola bitegeera Donzera byabadde ategeeza. Nageza ku video ya Donzera ng'abagamba ebintu linyaliteegirigiri naye ng'Omunnayuganda omudongo atatambulangako tasobola kutegeera Donzera kyannyonnyola. Tasobola kitegeera. Tasobola kitegeera. Muze kambere kyeni nega sifunye Empapula lwakuba nti ndi musiyazi. Waliwo ambuuza bikikola ki e South Africa n'ebyo nabinyumya ddala naliko Sangoma naliko Fraudster so nkola komenti z'abaana Uganda zinyumira. Omuntu atatambulanga kutasa kitegeera. Tasobola kukitegeera talikitegeera. Kyova olaba naffe tuba tubanyumiza ebintu ne tubayingira ddala mu ddiipu kuba temujja bitegeera. Ate mulimu n'abatagenda kutambula. Waliwo abatagenda kutambula of course. Kati okubanyumiza ng'era ogenda kusigala kyaddondo. Omuntu ayagala okutambula afuna interest najja ne mwinbox n'agamba owaaye. Bakoledde Kayima eza Kayima ziri ku mmeeza. Nkugamba ziri ku mmeeza zimulinze. Bavumye Kayima
bamukozemu obumenkemenke eyo yonna evidence obulamu bwa Kayima buli mu matiga singa abazze Uganda bamukoledde mwamuwadde Empapula ne Muna naye mwamuwadde bawa Muna basooka kuwa Muna bawa Muna abannayuganda kyembagala kubagaba Empapula agaba I was according to you bla nabuza naye abamu baludde wamu okujja bagenza okujja ng'emboozi naginyumiza dda bajja kuddayo mujja kuddayo emabega waliwo agambe from South Africa to Netherlands. How was South Africa according to you blood? South Africa nsi nnungi eyigiriza is a university of hustle lwako olina okutuuka ekiseera n'ogita South Africa kizibu nnyo bw'ogiremeramu ennyo owunziko oyavuwalidde ddala ebyo liba anti oba olina okita n'ogenda ku kirala Richie means so, but I know many about day for a long period of time. I think about Richie. Anti gye bali abo batono batono nnyo balinga 2%. Abamu kati nze mmanyi liba Mboozi ndala manyi abali bafunye ku ssente miliyoni ng'emu ya dola naye kati talina nakyalya because neta okay sirina odosti yakunyumya ku bintu ng'ebyo naye I can sebo tu bwobanga energy ebaawo bwe tujja kujja olunaku olulala era otunyumize n'ebyo kuba gwe Mboozi yo eba enyuma teggwayo abo nabo gye bali kati oba olina okita era abamu bakita begendera Uganda abalala nabo Sudi bamuvaamu sinza asoosera okuva eSudi nenzija mu Europe abamu bagenda mu America abalala akuwa bw'olemesaamu kiyiika kiyiika Batali baba ludde bange dene bakikoze batya abamu bagwe dalu era uwanti uvamu balimizaamu bulamu ngabuze Richie mbadde ngamba kati bo bazali abakiruddemu ate ne bakifunamu bo bakikoze batya anti ba investinga bulungi they invested wisely ate balina n'empapula kati zali ya investinga bulungi nawe omulaba zali ate tali kukali bakaita batya kali ate she's very lucky. She's one of the most lucky Ugandans. Favored. Bakubuza, do you have any plans of relocating to another country? Irandu wano. Nawadde njaga genda London kugenda England Richie mutambuze. Kusingena ku relocating. Richie musajja munonyi wa ssente keyafuuka omudaaki walabye ssente ajja kugendawo. Ndabika nja ku relocating ngende gundi Bungereza oba America. Inshallah. Oba America. Yeah. Kusa kulemezaamu nnyo. Toli muntu wakulemezaamu olinga nze. Tuddewo na nnyo wano kuba nalinda wakuliroketinga mwaka guwedde. Kiba kina naye kugwira mwezi ensi ebbiri. Blood. Nakugwira UK oba America. Mu nsi ezisalawo. Abantu balina okunjogerako ku kyalo kyaffe. Nti yasooka n'abeerako Netherlands emboozi yange erina okubanga ennyuma. Nti yasooka n'abeerako South Africa n'agenda Netherlands n'agenda Bungereza kati ali mu America. Kati abeera mu America. Bw'alina okubeera liki? Naye ate kati mu America abeerayo emyezi 6 Uganda n'abeerayo emyezi 6. Emboozi ennyuma gavana. Yabeerako ebimu badaaki kati abantu balina okuba nga bakaayana. Aliwa alabika alimu tumanyiwa Beria. Bannanga atamfollowinga follow my page and like sharinga. Following Governor S, liking page nga nange bangu following Governor na kaji wajitana sambi akaji ka Facebook. Mbadde ko ku live yeyo era nenkuulira era kansoke nkuyoze munne webali yogayo okutuuka ku buwanguzi bw'okubanga bw'okola live Facebook esobola okusaamu obulango isaamu obulango era ne live gyensembeera okukola naye era nayo bansasudde kati kajjukira nina live zange zente kukola ze musinga okunyumirwa ng'oluusi nambuza kiba
kiba kitegeeza nja kubanga live ngivaako nfunyeyo ng'ekikumi. Nasambye akajji kali wange. Kitegeeza bw'ogivaako ng'ofunyeyo ekikumi ne gw'omanyi oba okoze nti buli awo oba olina ssente z'ogikoledde. Gavana nyina emiramwa gye nkola nga mirungi egibeerako 500 views 300 nga ndi mu muddu yange. Kati mba sikyakolera nze bwereere. Era sente nja zikolamu ekintu ekirungi zonna Facebook zegenda okumpa. Richie kankwegaire ekyo kintu tota monetization yaffe eyo. Era eno ye weekend esembeyo okukola ebyekisiru. Tota monetization yaffe eyo ne bagikima. Eno ye weekend esembeyo okukola ebyekisiru. Kyonna ky'omanyi kuba gwe Facebook ogibaddeko omanyi by'osobola okuyitamu okugitta togitta. Sigenda gitta ngenda gikozesa bulungi era kyolwo yenna alivaamu nja mukolamu ekintu ekirungi. Amina mwana mama, but you deserve it Richie. Okoze live zino ozisulako n'okola biki. Man, hard work pays. Bakita resilience okulemeddeko consistency like ate n'okubeera ng'oli consistent man. Ebyo byonna tosatuuka ku ekyo kintu ng'oba toli consistent. Abamu tetuli consistent. Tetusobola kitu nze si kyangu okukituukako ekyo kuba siri consistent ati. Richie wakolanga live ng'obeerako n'abantu ba 15. Naye kati laba ate bw'ojja ku live eyange gw'ondeetera 180. Anti ffenna tulina okushininga ffenna. Facebook is too big. Era nze saanyigira muntu olw'okuba Kayima yazze n'afuna views ennyingi ng'ate yamunyiigire. Nedda. Naye gwe Kayima tamanyi kyaliko eyo Facebook eyo. Ne bagikubamu obulango bati. Kati ate wayo viewership gy'aba nayo ne bagikubamu obulango bati. Ajja kumala bufune naye. Abanyuse. Ajja kumala. Neze nkaagala nnyo ka Kayima. Obadde okimanyi nti waliwo ba YouTube abafuna 5,000 buli mwezi. Mamanyi bulade. Obadde okimanyi nti waliwo n'aba Facebook nabo bafuna 5,000 buli mwezi. Abakola Facebook waliwo abantu ababona bakola Facebook aba Nigeria bakola zi live bafuna 5,000. Tebakyakola. Tebakyakola. Akeera awo n'ayambala bulungi n'atula wali n'ateekawo ka microphone ke n'anyumya abantu. Bino bye tukola n'Abanigeria babikola n'Abannakenya. Ate Kenya bo baba wagundi eyokubeera nga they can monetize there. Bane mwana Kenya eri wala ne tola mambu Kenya borders ezaawukana. Naye Kenya eri wala naffe mu bintu bingi. Ayi no ne Tanzania. Kati naye it comes with time. Kati olabanga kati ka video weda kwenkola mbedda nfuna euro 13. Yakutuuka nga nfuna ebibiri mwe naasigala nga nkola bulungi mwe nayiya content atabowa abantu. Ne babanga babeerako bangi. Ne batabeerako bangi. Ne kasaba babeerako nga ogira ki okwatagana nabo kuba nze sibeera na ba viewers bangi. Ne ba viewers bange nkwatagana nnyo nabo I engage. Facebook tesinga otunuulira. Bali oli consistent. Ate I interact with them mbaddamu ne mu comments ebyo byonna byonna ebitunuulira. Bambi. So tubuza eddakiika 3. Mudakiika ezo 3 baako kyolekera Abannayuganda ka message k'obalekera abaana abaagala okujja mu Bulaaya ali eyo nga yeegomba M-Siriki. Bannanga buli muntu ali eyo togwangamu maanyi ate don't be scared of your past. Fena twakola ensobi tulina ebintu ebibi bye twakola ne totya. Don't be scared of your past. Your past is your past. We believing iremu togwamu maanyi. N'omuntu takumalangamu maanyi mwejjeemu ensonyi nti banandaba batya bananjogerera ki. At the end of the day osigala oli bwomu. Wonoddamu gundi banandaba batya bisimanyi banandaba batya teri agenda kuyamba. Gwoba oyagala okakasa nti osigala oli wekka gwe kubira olina mikwano gyo abantu nga 10 bonna baweereza message obagamba oyagala $200. Olabeya n'abikuwa. Bagenda tandika kugamba simanyi tebalina obasabye tebalina.
bate basa kubeererawo nga just basa bagezesa bugezesa. So we believe it. Oyina okukimanya nti in life oyina okutuuka ne weesalirawo. Kati nze natuuka ne neesalirawo ne manya nti obulamu bugaanye. Saabulinda ne ngamba waayi kaŋŋende wadde bajja kunjogerera kino kiri ne kaŋŋenze.